Babi Television Uganda webale kubanga otambulira wamu naffe yonna gy'osinzira okubanga otugoberera nsonga ku nsonga nga bulijjo toyama okubanga tuzikutuusaako yonna gy'osinziira mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo abali mu ggwanga lya America abali Abu Dhabi, Dubai yonna gye musinzira okubanga muluwuliriza Babi Television Uganda nga kw'ossa ne bannaffe abali mu struggle abali mu ggwanga lyattu erya Uganda balamusaako nnyo era ne mbeebaza byonna gye mutuusaako engalo. Congratulations to our dear beloved President, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku lwabadde lwajjo era nga yawangudde engule mu Audio Choice Awards eza 2024 ezabadde wali ku Cinema Eye Honors mu kibuga kya New York. His Excellency Bobi Wine yawangudde ne firimu ye oba giyite documentary yakwatibwa mu mwaka gwa 2021 okuyita mu kisanja eky'ebyokulonda era nga Bobi Wine avuddeyo ne yeebaza abo abakwata documentary eno nga kw'ossa ne bannayuganda abayimirira wamu naye naddala okulabisa Museveni. Bobi Wine the People's President ye documentary oba ye film oba ye sinema emuweesezza award eno wali mu kibuga kya New York era nga ekitundu kino kimuweereddwa era n'asiimibwa olw'ekyo kyakoledde bannayuganda ng'omu ku bakulembeze oba opposition abavuddeyo okulemerako okulaba nga balwanirira ensi zaabwe nga kw'ossa n'abagibeeramu okulaba nga bafuna obwenkanya. Bamwebazizza nnyo nate okubanga abeereddewo eggwanga lye erya Uganda newankubadde nga ye ng'omuntu abadde nga ajja ayita mu kunyigirizibwa okw'enjawulo kye baayise oppression by the government in power nga bwe muzze mu biraba byonna byoleka bulungi nnyo mu documentary eno eya Bobi Wine the People's President. Tagirabangako ndowooza osobola okugenda ku National Geographic gundi eyo channel n'ogiraba bulungi nnyo olw'ensonga nti yalambika bulungi nnyo nakyemaliro ono engeri gy'ayisaamu bannayuganda nga embeera eyaliwo mu biseera by'okulonda byonna byalinga bikwatibwa era obutambi obwo bubunye wonna mu bazungu we batuukira ne ku sseerigamba nti yes Bobi Wine the People's President aweebwe award eno eyitibwa Audio Choice Award ey'omwaka 2024 ekyamazima nga kyo kiri mu documentary kyo babeera bakikkaanyiza bulungi nnyo era ne bakyebaliza omukulembeze oyo abakyeyimbyemu okulaba nga atwala eggwanga lye mu maaso kw'ossa n'okulwanirira eddembe ly'abantu abawangaalira mu nsi ye. Tukwebaza nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nate struggle eno okubanga ogituusizzeeyo gye tutasobola kutuuka. Byonna alina kyakoze kufuna award eno naddala mmwe ba foot soldiers abakwata ebintu bino nga kw'ossa n'abo abazungu abeenyigira ddala nnyo mu mulimu guno ogw'okuŋŋaanya obutambi buno obulabisiza Museveni okwetooloola ebibuga by'eggwanga oba eby'ensi yonna okutwaliza awamu. Mbagamba nti mwebalire ddala era tukyagendera ddala mu maaso okulaba nga tukwata byonna ebyetaagisa okulaba nga twanika nakyemalire eri ensi yonna eyo gy'abadde ajja obuyambi era nga abadde abukozesa wano nakati era akyabukozesa okuwamba baganda baffe bannayuganda bannaffe abavaayo okulaba nga balwanirira ensi yaabwe gye balaba nti egenda. So katukwebaza nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tukuyozaayoza olwa documentary eno okulaba nga yeeriddemu zinne waazo akendo mwezi ezibadde